Leero abakkiriza beeyiye ku kiggwa ky'abajulizi e Bunyonyo y'okwebalizako Reverend Father Christopher Kiwanuka awezezza emyaka 50 ng'ali mu buweereza. Emmisa eno ey'ekitiibwa ekulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Wano Ssaabasumba wategeerezza nga Eklezia bw'eri mu nteekateeka y'okulangirira Omumbejja Kalala Nalumansi mu lubu lw'abatuukirivu. Omulimu ogwaza okusinziira Papa Francis ne munyumiza ku sitoli ya Kalala nananti lwaki yalangirwa mu lubu lw'abatuukirivu nananti mulize mu prosesi mulaki nange bwe nakomawo nendaba batulamu era prosesi yatandika. Omumbejja Kalala Nalumansi yali mukulu wa Ssekabaka Daniel Mwanga II ng'era kigambibwa nti ye mukazi eyasooka okuttirwa eddiini mu Uganda. Ono yasooka kusiramuka kyokka oluvannyuma n'asobola okwegatta ku Bukatoliki era nga wadde yali Mumbejja teyeegulumiza. Wano Ssaabasumba wagambidde nti bannaddiini abeegulumiza be basinze okutabulatabula enzikiriza. Mu minisitiri yaffe tubeere ddala nga tuli baweereza baani, tetuli bakabaka oba kiri abaki abaweerezi. Kyova olaba okugenda okupaapa akulembera emitweo gyonna waali anaaza ebigere byammwe. Ye Reverend Father Christopher Kiwanuka yeebazizza Omukama Katonda olw'okumusobozesa n'atuuka ku kkula lino. Omukama yatugamba mugende mu nsi yonna bonna bwe tuba tuli tukyetaagibwa. Sigamba nti mu Uganda yokka bawalala naye bwe tufuna busesitoti abangi eggwanga lirimu eddiini lisobola okulemberwa amangu n'okulaakulana kubanga mubeeramu emirembe. Mmisa eno yeetabiddwamu n'omubaka wa Pulezidenti mu Kampala Ajati Farida Mayanja ng'ono asinzidde wano neyeebaza Reverend Father Christopher Kiwanuka olw'obugumiikiriza bw'alaze mu buweereza n'atuuka okuweza emyaka 50 ng'aweereza. Ekisookera ddala Father Christopher Kiwanuka atya Katonda. Ekyokubiri Father Christopher Kiwanuka mukkakkamu. Ekyokusatu Father Christopher Kiwanuka wa kisa. Ekyokuna Father Christopher Kiwanuka yeewa ekitiibwa ate n'akulaba w'ekitiibwa. Paul Siano Mukiibi, BBS agesigika.